Bino bye birooto n'amakulu gaabyo. Olunaku olwo olwaleero tukuleetedde ebirooto 15 ebiraga nti nno ggwe oli wa ddembe, era ebirooto ebiraga nti ggwe wasumulukuka dda era Mukama Katonda azzeemu essaala zo. Kale wuliriza bino ebirooto byonna, mwandibaamu ekimu ku ekyo ekirooto kye wali oloose ekyali kirina okulaga nti nno ggwe wasumulukuka dda era oli wa ddembe. Ekirooto nnamba 1, omuntu okuloota ng'obuuka mu bbanga. Bantu bangi nnyo baloose nnyo ebirooto ng'ebyo nga babuuka mu bbanga. Abamu bayinza okuba nga waliwo omuntu abadde abagoba oba ekisolo ekibadde kibagoba n'agenda okweraba ng'abuuse mu bbanga ng'omuntu oyo abadde amugoba takyamulaba oba ekisolo. Kale kuba akafaananyi singa wabeerawo ekintu oba omuntu abeera akugoba n'obuuka, osuubira omuntu oyo aba akyasobola okusisinkana? Nedda. Kale kino ekirooto kiraga nti nno ggwe osumulukuse, oli w'amaanyi. Oyinza okuba ng'obadde mwavu ng'obwavu obwo obuuse n'obulekawo. Oyinza okuba obadde olina embeera ebadde ekutwala ku sipiidi oba ng'ekutwala bubi nnyo. Eyo embeera nkulayirira bw'ofuna ekirooto ekyo, eyo embeera obeera ogidduse era obeera oli wa ddembe. Bwe ziba nga ssaala ng'obadde ozisaba okumala ebbanga eppanvu ennyo. Bannaye bw'oloota ekirooto kyo ng'obuuka omanya nti nno ggwe owangudde. Nga we nkugambye nti abamu tuloota oba muloota ebintu nga bibagoba ne mugenda okwekanga nga mubuuse mu bbanga, akabonero akalaga nti nno ggwe owangudde era ggwe oli w'amaanyi kweyo embeera ebadde ekutwala. N'olwekyo bw'oloota ekirooto kyo ng'obuuka mu bbanga kisobola okulaga nti nno ggwe osumulukuse, ggwe uba ng'obadde olina bulwadde owonye era owonedde ddala. Ekirooto nnamba 2, omuntu okuloota nga waliwo embwa ezibadde zikugoberera oba emisota. Jjukira nti nabagamba embwa ekisooka kabonero ak'obwenzi. Embwa ezo bwe ziba nga zikuluma. Ekirala, embwa kabonero oba ekirooto ky'embwa kiraga nti nno mikwano gyo gikulondoola gye gikulyamu olukwe, era mikwano gye gy'olowooza nti ggwe gye weesiga be bakalondoozi bo. Era buli kyokola bw'obeera olina kyokoze, katugambe nga omwami we yakikugaana, be babeerawo okutwalayo amawulire. Gundi nno twamusanze ne gundi ne Peter bafuba okulaba nga bakyankalanya. So mikwano gyo zezembwa z'oloota. Kasita gikuluma manya kaweddemu. Era embwa mutambulira mu kalondoozi. Njogera ku mbwa naye n'ebisolo ebirala ng'emisota n'ebirala, naye okusinga embwa kiba mikwano gyo. N'olwekyo singa oloota ekirooto nga embwa ezo ozisse, manya bw'omanya nti nno mikwano gyo egyo egibadde gikulondoola, egyagala okusuuza ebibyo, ogisse. Kwajjukira nti emikwano oluusi gye tulowooza gye twagala gye gituvaamu. Oyinza okuba osuubula maaliyo, bo bennyini ne bakuyita emabega ne bagamba oyo akusuubuza eitha akongeze oba mu mbeera ekola ki, eremesa. N'olwekyo singa oloota ng'otta embwa oba ekisolo kyonna, manya nti nno ggwe embeera ebadde etambuza ekintu ekyo embi ogisse, era embeera eyo ogiggye mu bulamu bwo.
nolwekyo jaganya weebaze Katonda wo. Haleluya. Ekirooto ekyokusatu, omuntu okuloota ng'ovuga eggaali. Eggaali kino kansabe Mukama Katonda abayambe mukitegeere. Eggaali, omuntu singa oloota ng'ovuga eggaali, kano kabonero akalaga nti nno igwe oliko obukuumi oba kyetwandiyise guidance oba obuyambi okuva eri Mwoyo Mutuukirivu. Nja kukola vidiyo ebannyonnyola amakulu ago naawe ogalabe nga gavaayo. Nolwekyo singa oloota eggaali, kano kabonero kakuba nti oliko obukuumi obwa Mwoyo Mutuukirivu. Era eggaali kyekyo kyokka kyokka ekirina amayembe ky'osobola okuloota nga tekitegeeza mayembe. Evidiyo nayo ejja. Nolwekyo bw'oloota eggaali manya nti oli wa ddembe, kuba omuntu yenna wabeerako guidance oba obukuumi bwa Mwoyo Mutuukirivu. Bannange, kiki ky'oba oyagala ku nsi? Manya buli kimu kikutambulira bulungi. Nolwekyo bw'oloota eggaali, gwe making sure era saba Katonda olabe nti ojjukira kiki ky'obadde okola n'eyo eggaali. Ekirooto ekyokuna. Ekirooto ekyokuna, singa oloota ng'weeyambula engoye enkadde, engoye enjulifu, engoye ezitategeerekeka, ne bakuwa engoye empya. Bannange, omuntu yenna singa aba alina engoye enkadde, nabagamba ku ngoye enkadde nti obeera ekisooka weesibyeko embeera enkadde, ebintu ebikadde. Mulimu abantu nga bo beesibako embeera enkadde, ye abeera akaaba mwaka ku mwaka, tewali mbeera ekyuka mu bulamu bwe. Oli n'akaaba obwavu, n'obwavu ne bugamba bannange ono atwagala. Nolwekyo buli bw'oloota nga okyusa engoye, bwe tugenda mu Bayibuli waliwo olunyiriri olwogera ku coat of many colors, olugoye. Eyo nayo nja gibannyonnyola, naye ng'olugoye lulaga obuyinza, eddembe, ekitiibwa mu ggwe. Era mwojulira bw'osanga omuntu ng'ayambadde bulungi, olina ekitiibwa ky'omuwa. Ne waaba byayogera tebiri mu magezi, naye olina obudde bw'omuwa okusinga ono ayambadde nga bw'ayagala. Nolwekyo okuloota ng'okyusa engoye nako kabonero akalaga nti oli wa ddembe, ovudde mu mbeera ziri enkadde, kati oyingidde mu bulamu obupya nga zino engoye we ziri empya. Nolwekyo ne mu bulamu obwa bulijjo mweggyeko ebintu ebikadde. Kino ekintu tusaana okirabira mu basajja Abangereza oba zi kampani nti buli luvannyuma lw'ebbanga bakyusa ebintu. Ye mweggyeko ebintu ebikadde, n'osanga omuntu ng'alina olugoye jjajja lwe yayambala taata n'alwambalamu. Mweggyeko ebintu ebikadde nti buli weweggyako ekintu ekikadde, n'emyoyo egigitambulirako nagyo obeera ogisudde emabega. N'olwekyo mbakubiriza mukyuse, muggyeko ebintu ebikadde. Ekirooto ekyokutaano, omuntu okuloota ng'ofuluma ekkomera. Omuntu yenna singa oloota ng'ofuluma ekkomera nga bakuggulidde, bannange omuntu singa abanga musibe mu kkomera ne bamuggulirawo ekkomera n'afuluma, omuntu oyo taba wa ddembe. Omuntu abeera wa ddembe nga tali mu kasenge gye bamusibidde. N'olwekyo bw'ofuluma ekkomera, kano kabonero akalaga nti obadde olina gye baakusibira, teweetaaya. Jjukira, nnyongera bajjukiza nti buli kimu kitandikira mu mwoyo.
n'olwekyo singa oloota nga ofuluma ekkomera manya nti buli mbeera ebadde yakusiba: obwavu, obutazaala, obutatambula mawanga, obutasukkuluma, obutaweebwa. Ku mulimu gwe gwe basembayo okusasula sinakindi ne batwala n'emyezi, obutaba na mikwano. N'olwekyo singa oloota ekirooto kino ng'ofulumya ekkomera, kitegeeza nti oli wa ddembe era osobola okukola kyonna kyonna ky'obadde otasobola kukola, era ne by'obadde otafuna obeera ogenda kubifuna. Ekirooto eky'omukaaga, omuntu okuloota nga weesangula pupu. Bantu bangi nnyo bafuna nnyo ebirooto bya pupu naye ne bateesangula, ne bateerongoosa. Nabagamba nti omuntu singa abeera n'omwana naye ng'omwana oyo abeera awonya pupu, omuntu oyo osobola okumusitula? Nedda. N'olwekyo singa oloota ekirooto nga weesangula pupu, kitegeeza nti weerongoosa, oli mu kweggyako buli kazambi, buli kidibo ekibadde kyakuteerebwako. Kubanga abantu batukola ebintu bingi. N'olwekyo singa oloota nga weesangula, kitegeeza weerongoosezza, weetukuzza. Subire mu nfuna bulungi. Okuloota nga weerongoosa, nga weesangula pupu, kabonero akalaga nti kati oli wa ddembe, tokyaliko kisu kiri kibi kibadde kikuddusa eri abantu. Ekirooto eky'omusanvu, omuntu okuloota ng'ofuka. Nabagamba nti okufuka kuleeta release oba kuleeta omuntu okuwulira obulungi. N'olwekyo buli bw'oloota ng'ofuka, kubajjukira omusulo guno buli bw'obeera nagwo eddembe likubula era obeera wenna toyina ddembe. Nabagamba nti omuntu okuloota nga omusulo guno gugaanye, kabonero akalaga nti waliwo embeera ezigaanidde ku ggwe. Waliwo embeera sinakindi obulwadde ddala obulemedde mu bulamu bwo. N'olwekyo omuntu okuloota ng'ofuka, naddala ng'omusulo guno mweru, kabonero akalaga nti nno ggwe osumulukuse era oli wa ddembe nnyo. Bannaye mukimanyi nti omugenda okukola susu olina eddembe ly'ofuna, olina release gy'owulira. Abakkiriziganya nange tekawo buteesi wali komenti. Ekirooto eky'omunaana, omuntu okuloota ebibala. Omuntu singa oloota ebibala, emiyembe, emicungwa, nga bwe tumanyi ebibala kino kiraga okukungula. Bannange omuntu akungudde alina essanyu ly'afuna, alina emirembe gy'afuna mu bulamu bwaffe obwa bulijjo, okusinga oli eyasiga ate n'atakungula. Omuntu oyo abeera yeemulugunya, abeera batategeerekeka. N'olwekyo singa oloota nga ebibala bino obirina, sinakindi ng'oli mu kubirya oba nga waliwo abikuwa, kano kabonero akalaga nti oli wa ddembe naddala okusingira ddala mu bintu eby'ensimbi, financially free. Kalaga nti nno ggwe osumulukuse era ebintu bye wasiga naddala mu nsiga yonna gye wasigamu ke kaseera okungule. Waliwo omuntu nga yasiga kuyamba, mu butuufu ng'abantu be wayamba ke kaseera kati bakuddize. Oyinza okuba tokimanyi naye kati ke kaseera. Oyinza okuba nga wasiga ssente ng'olina waziteeka, kati ke kaseera. Kubanga waliwo ate abaloota nga bibadde ng'ebikula ne bivunda, kitegeeza nti ddiiru zo zifudde. Naye kasita oloota nga okungula oba nga babikuwa, kabonero akalaga nti ggwe oli mugagga era ogenda kufuna. Ekirooto namba 9,
omuntu okuloota ng'ovuga emmotoka, omuntu okuloota ng'ovuga emmotoka naddala ng'emmotoka eyo mpya, kano kabonero akalaga nti nno gwe oli wa ddembe era olina olugendo lw'ogendako era kati otandise okugenda mu maaso, era kiraga eddembe ly'oba ofunye igwe nga ggwe, kubanga omuntu atagenda mu maaso tabeera musanyufu era tasobola kufuna ssanyu. Ekirooto eky'ekkumi, omuntu okuloota ng'oli bwereere. Obwereere buno businziira engeri gy'obeera obulooseemu, bangi muyinza okwesikamu ku ekyo, naye nabagamba nti ebirooto bino buli muntu abiroota mu ngeri ye okusinziira ku ki kyayitamu oba kyabadde ayitamu. Singa omuntu obeera ewuwo ewaka, naddala bana babeera singo, oba katugamba oli maama oli taata, abaana bagenze ku ssomero, mu nju tewali muntu mulala yenna, ne weeyambula engoye zo n'osigala bute n'otambula nga bw'oyagala, tobeera wa ddembe nga tewali akulaba. N'olwekyo singa oloota ng'oli bwereere naye ng'oli wekka mu kasengeko, ng'oli mu nju wekka, kano kabonero akalaga nti oli wa ddembe. Nga batera okugamba abakyala nti muyise ku mpewo, kati naawe n'obeera mwami kuyisa mpewo, obeera free, teba kugamba nti toyambadde, nedda. Naye Mukama akuveemu okiroote nga waliwo akulaba, kaba kaweddemu. N'olwekyo singa oloota ng'oli mu kasengeko oli wa ddembe, amagulu osobola okugaziya, kitegeeza oli wa ddembe, era akabonero akalaga nti bwe ziba ssente ke kadde aka financial freedom, ke kadde osumulukuke, ke kadde otambule, bino mbu passport yange bagikwata, ke kadde ogifune obeere wa ddembe, ke kadde nti kino kinnuma oli wa ddembe, you have the freedom. Ekirooto namba 11, omuntu okuloota nga bakusikayo mu kinnya. Bantu bangi bafunye nnyo ebirooto nga baggwayo, nabagamba nti okugwa mu kinnya kabonero akalaga nti ogudde mu mitawaana. Abalala baggwira ddala mu kinnya nga kiwanvu nga tekikoma nakoma, kitegeeza gwe ebizibu by'olimu essaala ze byetaaga z'amaanyi naye okusinga kusaasira kwa Katonda. N'olwekyo singa oloota ekirooto ng'ekyo nga bakusikayo mu kinnya, okusikayo mu kinnya kabonero akalaga nti kati ofuuse wa ddembe, ovudde mu bizibu. Mulimu abantu nga balina ebizibu bya school fees nga bamubanja n'omwaka guli, ne Mukama Katonda n'aleeta muzira kisa olw'essaala z'obeera okoze, n'akuleetera omuntu n'akusasulira era lyonna ebbanga, oba sinakindi n'essomero lyennyini ne likusonyiwa ne ligamba bw'olifunira olisasula, omwana muleke asome. N'olwekyo singa oloota nga bakujja mu kinnya, manya bakujje mu bizibu, ovudde mu bizibu by'obaddemu era kati oli wa ddembe. Era abantu bangi katugambe oli abadde mulwadde agenda okuzuukuka oluvannyuma lw'ekyo ekirooto nga awulira bulungi ennyo era ng'ateredde. Bwe gaba nga abadde mabangi agenda okuzuukuka nga yeebaza bwebaza, essimu egenda okujja nga bamugamba atofaayo, ebbanja olisasula bw'oyagala oba tulikusonyiye. N'olwekyo bw'oloota nga bakusika mu kinnya, manya ekizibu ekyo ky'obadde nakyo ekibadde kikutawaanya, ng'omanyi oba nga tomanyi, obeera okivuddemu, oba embeera obeera okivuddemu. Ekirooto namba 12, omuntu okuloota nga obadde ogudde wansi ate n'osituka. Omuntu singa ogwa wansi n'otavaawo, nabagamba nti kano kabonero akalaga nti gwe ebibyo byonna bigudde. Abalala baloota bava ku kizimbe nga bagwa, abalala baloota nga baseerera nga bagwa, abalala ne bamenyekera ddala. Jjukira nti bw'ogwa kitegeeza webeera bizinensi egenda ggwa,
bwe gabeera maka gagenda ggwa, bwe zibeera pulaani zo zigenda kugwa. N'olwekyo singa oloota ekiroto kino ng'ogwa ate n'osituka, kano kabonero akalaga nti bizinensi yo eyali yaggwa egenda kuddamu esituke, oba ejja kufunamu okutataaganyizibwa katini nga Katonda alina kyayagala otereeze mu eyo embeera, atoddemu osituke. Tulabye bizinensi ezigwa ne ziddamu ne zisituka, tulabye amaka agamenyeka ate ne gaddamu ne gasituka. N'olwekyo bw'oloota ekiroto nga kino manya nti kiwedde, era essuubi likubeere waggulu nnyo, yongeramu bwongezi maanyi. Kabonero akalaga nti nno ggwe ebyali byagwa byonna ebibyo, contract ziyinza okuba zaali zaagwa, bakuganye okgenda e Bulaaya, essente baziridde eza tiketi zimanga ezaki, emikwano gyonna gikuvaamu, naye kati kookiroose ng'osituka, osituse mu maanyi, era buli kimu kigenda situka mu maanyi. N'oyo yali yabba ssente zagenda kukubira gambe gundi Jane, bambi twafunamu obuzibu naye jangu okime paasipooti yo oba jangu okime visa yo. N'olwekyo bw'okiroota weebaza Katonda era omusaba akiteekeko n'obukuumi, waleme kubaawo atakitataaganya. Ekirooto namba 13, omuntu okuloota ng'oyise ekibuuzo. Nabagamba nti omuntu okuloota ng'ozze mu kiraasi, ekisooka kaba kabonero ak'okudda emabega. Okuloota ng'okola ekibuuzo kaba kabonero akalaga nti waliwo test oba waliwo ekigezo ky'oli mu kuyitamu mu bulamu bwo. Katonda asobola okukussaako ekigezo nga wasaba omwami mugagga, n'akuwa omwami ng'ali mwavu, n'akuwa omwami nga mwavu, ng'ayagala kulaba kiki ky'osobola okukola. Osobola okugumira embeera singa oli gw'osabye omugagga ebintu bikyankalanamu, abadde akuwa esatu egy'akameeza kati n'alekanga mutwalo, kubanga bino ebintu tubirabyeko ku mirimu, mu maka ne mu mikwano. Waliwo abantu abamu ng'olunaku lwagenze mu kibuga n'atafuna, atandika okwevuma Katonda, atandika okwemulugunya, naye nga tosoose kwebuuza nti Katonda embeera eno kiki ekigireese, lwaki luli kyali bwe kiti, lwaki ate kati kiri bwe kiti. Oyinza okuyomba naye ng'ate Katonda alina ekigezo kyakuyisaamu, oba omwami we asobola okukuteeka ku kigezo naye kennyini. Kandaba omukyalo ono bwe simukolera bwe nti ku Krisimansi eno agenda kukola atya, bwe simugulira lugoye agenda kwogera atya, omwana wange ono bwe sikola bwe nti. N'olwekyo oba oloota ekiroto ng'okola ekibuuzo, obeera olina ekigezo mu bulamu bwo ky'oli mu kuyitamu. N'olwekyo singa oloota nga ekibuuzo ekyo okiyise ne basirako ekigambo nti paasi, kitegeeza ovudde ku level eyo n'ogenda ku level ey'owaggulu. Ng'omwana yenna asoma tasobola kugenda mu kiraasi eddako oba ekibiina ekiddako nga tasoose kuyita. N'olwekyo kano kabonero akalaga nti nno gwe ekigezo kyo okiyise era kati oli wa ddembe. Bannange omuntu gwewadde ekigezo mu bulamu bwaffe, okugeza Katonda n'akuwa ekigezo, akasente ne kasooka kayuuguuma mu kaawo, n'oyimirira n'omugamba ayi Mukama Katonda wange, oba sente sizifunye oba nzifunye, osigala gwe Katonda. Katonda ayinza okukuyiira omuyiika gw'essente. N'olwekyo bw'oloota ng'ekigezo ekyo kiyise, weebaze Katonda, kubanga tesiti zonna oba za boosi z'omu bulamu bwaffe bwa bulijjo bazaaki obeera oyise. Ekirooto namba 14, omuntu okuloota ng'olina omuliro gw'ozikiza. Bwe njogera omuliro mukitegeera, omuliro singa ogulaba mu kirooto nga gubumbujja nga gwaka, manya waliwo embeera ejja, embeera eyo yageyeena ddala muliro gwennyini. Nga bw'onaasanga oli n'ogamba nti ono nno
ali ku muliro, mulimu abantu be babanja neekweka n'okwekweka nga bamutadde ku nninga, ali ku muliro nga n'enjala takyagiwulira, ng'amabanja gasiikuuse. Waliwo oli abeera ku muliro nga abaana balwadde, waliwo oli abeera ku muliro nga school fees ziganye, waliwo oli abeera ku muliro nga omusajja aganye otereera, waliwo oli abeera ku muliro nga omusajja amugamba njagala mwana, tumaze emyaka 5 tewali kantu. N'olwekyo bw'oloota omuliro guno ng'oguzikiza, manya nti nno eyo embeera ebadde ekutadde ku nninga, eyo embeera ebadde ereeta omuliro mu bulamu bwo oba obunkenke mu bulamu bwo, eyo embeera ogizikiza, eyo embeera ogizikiza. Bwe biba nga bibadde ebyoto bya lubaale ebikumibwa ewammwe okusitula embeera embi, ebyoto ebyo obeera obizikiza. N'olwekyo abaloota omuliro guno nga guli mu nju, manya omuliro guli mu nju waka. Waliwo oli aloota ogwa neighbor, waliwo n'abaloota guno gwennyini ogw'enku. N'olwekyo birina enjawulo, naye kasita oba nga ozikiza, manya nti buli kibadde kisitula embeera eyo embi eri obulamu bwo oba ne famire yo kizikidde era oli wa ddembe. Ekyoto namba 15, omuntu okuloota ng'enkuba ekuba. Omuntu okuloota ng'enkuba ekuba, kano kabonero akalaga nti gwe ofunye in abundance era buli kintu ky'obadde osabirira okifunye mu bungi ate onaazibwa. Wajjukira enkuba eno wekuba wena wenna omubiri gutoba, kitegeeza buli kazambi akubaddeko ajja kukulukuta, kitegeeza buli embeera ekubaddeko egenda kukulukuta, egende. N'olwekyo bw'oloota ng'enkuba ekkuba, manya nti nno ggwe osumulukuse. Ebirooto bingi nnyo ebiraga eddembe, naye olunaku lwaleero mbanokoddeyo oba mbajjiddeyo ebyo. Naawe osobola okubuuza ekirooto kyo, kijja kuddibwamu era ofune okutegeera kwakyo. Mukama Katonda abawa omukisa.